omusumba Bujingu yandikifuuwa ng'akizza munda olw'ensonga nti abakulu ba minisita mu gavumenti ya Museveni bamwefuulidde. Gwe yonna gy'osinziira okuba nga weekumidde ku mukutu tugamba gwe omupya subscribinga onyige n'akade update zonna oleme kubanga ozisubwa. Era nga n'olunaku olwaleero obutakulwisa amawe ge tukuleetedde g'omukulu Pastor Aloysius Bujingu owa House of Prayer Ministries. Waliwo omu Minister of State w'e Kampala amanyiddwa nga Kyofa Togabye Kabuye yavuddeyo n'aba nga amuwoninga ng'awoninga omusumba ono Bujingu. N'avaayo n'agamba nti omusumba Bujingu yeeyongeredde ddala okuba nti abuza abantu. Owulira olw'ensonga nti ku Sande ewedde omusumba ono yavaayo n'awa ebiragiro naddala endiga ze. Omukulu yavaayo n'abagamba nti engeri gye bali abalokole ye takkiririza mu kubagema. Owulira takkiririza mu bagema n'abi-vaccines ebyo. So omukulu ono n'avaayo n'agamba nti ekikolwa Bujingu kye yakoze si kirungi olw'ensonga nti alina crowd nnene agezaako okumisiriidinga abantu. So avaayo n'agamba nti naye ajja gezaako okumukakkanya kubanga abasumbanga bano abavaayo kubanga bamisiriidinga eggwanga be baleetera abantu baabwe okuba nti bafuna obuzibu naddala bannayuganda kubanga tosobola vaayo no going against directive omukulembeze w'eggwanga gye yali awadde. So omukulu Bujingu ye nga ye yavaayo katuuti anaba nga agamba abantu be nti ebintu by'obbagema ebyo bya kidaawa oba bya kisiru era mubyesonyirire ddala naddala nga muli balokole mubiveeko. So minisita ono ne kimukwatako Minister of State w'e Kampala. So n'avaayo n'aba nga naye agenda ku radio ezimu n'asobola okuba nga afulumya ekiwandiiko kino n'agamba nti Bujingu ono yeetaaga okukolebwako ng'obuyinza we bulagira era essaawa yonna oyinza okumpulirira olw'ensonga nti ye yagambye nti omukulu Bujingu abuza oba amisiriidinga abantu. Anyway, ffe tukuwa updates kafulu kansumbwamuko naye tukuwa updates zonna eziba zigenda mu maaso mu ggwanga era gwe yonna gy'osinziira tugamba bugambi subscribinga onyige n'akade osobole okuba nga ku mukutu weekuumirako bulungi nnyo.